bagezaako batamidde kati n'olwekyo tufunye naffe abatuyambako abatuyambawo nga bano abavubuka tusaba osiime tugweyo bino ebintu babiwaddeyo ku lw'abavubuka abo ku lw'abazzukulu ab'omu byalo ne bamama baffe abatasobola kubyetuusaako ne betugenda obitwalira enkyekagadi tusaba namwe mubikozese bulungi okulaba nti nno mwejja mu bwavu tulime tufuuyire tewali gamba mbu ate kati olumbugu lwalemedde mutakasimanya biki byaganye namwe abayimbi bakwatiddeko tuleme kwetanira mu butalo bw'abana abayimbi abawaggulu kubanga era tulaba nti omuntu oyambuka era nokatugwa tosobola kubeera ku ntikko mbeera bwannabbi bwewanga bwaleero bwobaako abayayi tebayita gwaliko era webuggwako nga n'omulala abaako Success Motors eriko ne ONC eriko Museveni yaliko paka last mukovaako main mwabagamba musimanya mugenda kufuna obugundi mugenda kufuna obutuuze ewalala tosobola kusenka maka ga kitawo n'ogenda ga mujja wa maamawo nolowooza nti yagenda okusinga nnyoko okufunika nedda amaka gasigalayo gamu kubanga yazaala aba asigalayo omu so tuwagire His Excellency Kaguta Museveni ne bano abavubuka abaffe tubawagireko balina motoka ez'akabi abavubuka balinamu ku ssente kirinnya ogenda n'owagira ave bunayira n'oleka omwana owaffe ate ngazza omuzigo ewaka n'okuwolaawola bane wano bawola n'okuwola oba oyagala ebyebbanja ng'ojjanga bakukola ki ng'ojjanga bakuwola ng'ate naffe bwe tuyambibwa ffe abawansi abatalina busobozi bambi abateesi ballo basaba temututeeka nallo amanya nze Katwere Yasinda ereka Success Motors naffe olwaleero twegasse ku ofiisi ya Office of the National Chairperson ekulirwa HAJJATI HADIJAHA Namyalo Uziye njagala okwebaza President okumuwa obwesige n'amukwasa eddimu eryo mobilization omulimu gwakoze obulungi tuzze tulaba nga atalaga ebyalo ne mu kibuga wano ng'awa abantu ebintu ebyenjawulo okubayamba okukola emirimu gyabwe obulungi n'okugitumbula naffe nga Success Motors tuyamba nnyo abantu okutumbula embeera zaabwe zebabeeramu naye mu nkola eyo waliwo betwadde emirimu bangi essaawa eno nina abakozi abasukka 150 tuyamba nnyo bannaffe abali mu entertainment industry ng'abayimbi okubasapootinga okulaba nga bakola ennyimba zaabwe n'ebirala bingi n'aba comedians naye olwaleero twegasse ku ofiisi ya chairman ya national chairman okulaba nga tuddiza bannaffe abali mu byalo eyo naddala abalimi tuguze amabomba 10 yino loole ejjudde mugiraba netugula n'enkumbi 2 bagende bayongera okutumbula emirimu gyabwe gye bakola ebintu bino tusazeewo ne tubiyisa mu ofiisi eyo kubanga omukyalo ono tulabanga omulimu gwakola mulungi ate era bijja kutuuka twongera okwebaza President Museveni olw'okutukulembera obulungi ng'eggwanga olw'okutuwa abakulembeze abalungi bwe bati tuwa good at mobilization nyongera okukowoola bannayuganda n'okubasaba mwongere obuwagizi eri President waffe jjajja tava ku baloti 2026. Thank you. Sente zasanyiza awamu okugula ebintu bino zira ddala obukadde nga 40. Tutunda emmotoka mu kibanja mpola ne mu cash. Tulina mmotoka yaffe egamba walk in and drive out. Naffe tetuli mu politics naye nga bwe tulaba ebintu bino this is not political wabula tugezaako kuyamba bannaffe kubanga abalimi abo bwe bagenda ebweru okulima bwe bafuna ssente be bajo ne bagula ki ne bagula amamotoka so it is not politics naye business. Tulabye nga ofiisi ya omukulembeze w'eggwanga through HAJJATI HADIJAHA Namyalo ng'eddiza abantu eri eggwanga naffe netugaba katugyegatteko okulaga nti tuli basanyufu n'okuwagira ekibiina kyaffe ekya NRM okuwagira President Museveni netugaba katuddiza abantu tuguza amabomba loole yiyo namba netugula n'enkumbi netuyita HAJJATI HADIJAHA ajje abitutuusize eri bannayuganda abo abalimi
basobole okwongera okukulaakulanya emirimu gyabwe. Ebintu bino obiguze ng'obisindikira abalimi baawa ebintu bino mbiguze nga mbisindikira abalimi bonna y'ofiisi beene beesiimye beeraba nti balina obwetaavu gyene beesiimye ofiisi ebitutuusizeeyo. Lwaki oguze bya buli lwaki toguze wakiringa bya bujjanjabi n'ebintu ebirala ebiyingira? Nga Success Motors tuzze tukwata ku bantu mu mitendera egy'enjawulo. Tubadde nnyo mu bannaffe abayimbi abali mu byemizannyo n'abali mu byakatemba, naye ku mulundi guno tusazeewo tutunuulire nnyo bannaffe abalimi kubanga be bamu kubagula amamotoka, so tusaba bagende balime bafune ensimbi ate oluvannyuma tukakasa nti bajja kujja wano nabo beegulire emmotoka. Success Motors tukulabye nga ojja weetaba mu activities ez'enjawulo. Omuntu yandirowoozezza ddala lwaki okola kino era ensimbi zonna zivaawa? Success Motors bino bye tukola tubikola okuddiza eri abantu. Katonda bw'aba akuwadde olina okulwana nnyo okubeera ng'oddiza eri abo abenali sente bali under privilege. Bwe tumaliriza okuba nga olunaku lwaleero dduukiridde abalimi, omuntu wali agenda gamba nze tansuuliridde, bo bawawo bakaki era basuubire ki okuva gy'oli? Tukyagendera ddala mu maaso nga tutunuulira emirimu egikolebwa egy'enjawulo. Leero tubadde ku balimi naye ne bannaffe abalala abalunzi ababazzi byonna tugenda kutuuka. Omuntu bw'awulira Success Motors akimanyi nti otunda mmotoka, eyandyetaaze emmotoka akola atya ng'alinamu akasente katini? Eyandyetaaze emmotoka ajja wano bw'alaba emmotoka gy'asiimye nga tuteesa, ne bw'oba nga olinawo ensimbi ntono tusobola okuwa emmotoka ne tukubanja mpola mpola, endala ne tukuwa obudde buwanvu n'ojja ng'osasula. Bw'ogamba kibanja mpola otandikira ku mmeka? Kibanja mpola nandyetaaze nange nenzija ku kibanja mpola. Kibanja mpola ne bw'oba n'emitwalo 5 aga Uganda ogenda kwevugira emmotoka wano mu Success Motors. Ojja nazo n'oggulawo akawunti n'oteekako ssente, bw'owezaako ebitundu 5 ku 10 gwama n'okola ki? N'ovuumuula. Tulina emmotoka eza buli kika, waliwo ez'essente entonotono, waliwo n'ez'ebbeeyi. Wonna wojjira emmotoka tuzirina. Mereku oyo yabamba eggulu n'ensi ebeera mugumu bijja kuggwa. Andrew Konvoy empitako nkubira muyingo